nti ebiseera ebisinga abantu bakola naye omulembe gwe oluggwawo mukama n'amutwala nga wonna wazikirira. Oluusi ennyumba eyali ennungi mugiraba amadirisa kutandika kuvaamu. Kati tutunuulidde ku kika watemagana bw'ovaawo luli waŋŋamba mwana wo abantu batugamba lwaki era wuwe lwaki si wassenga lwaki si wa taata muto. Wambuuza nti mu baana bo mulimu neggamba mulimu naye ekituufu kiri nti mu kika kyaffe kati anziririra si mwana wange owa muntu mwana wange naye nga sinze muza waliwo omuvubuka Muslim Ligadde ono wanana mouthwash ye kati yanziririra era ntambulira ku lusegere. Nekyo kino kye watugamba nti obugagga buli mu musaayi kubanga era naye tebamubala nnyo mbaavu. Yakatandika omwana oyo okkola naye kati bwe nkubuulira ng'omulaba ayambadde obupale bwammwe buno ne fitting obw'ekivubuka yes ng'ate kati agenda okulima yakagula kati ebibanja n'ettaka eriwerako atandise n'okulima yaleese n'ekyuma ekigenda okukaza gonja era gye bujja mu maaso mujja kubanga mulaba nana gonja ng'atandikidde atunuulidde taata we Rayeni gy'ayitiramu. So si kituufu era tokigezangako kikola nti omwana owwo yalina era okuddira mu bigere ku kintu ekya bonna. Kankuweeyo ekyokulabirako famire eya Madivani oba eya Metta kati Ron Madivani aliwo mutabani wa Muzeyi Madivani omukulu aliwo nga chairman si bwe kiri. Famire eyo eya Madivani etuulanga n'egamba mu baana bano ani asingamu obulungi. Ron Madivani kitaawe yafa mu 71 naye mukulu wa kitaawe kati abadde chairman akyaliwo era n'abaana be we bali naye ate agenda okuddamu okusikira si mwana we. Tunuulira kyekiri ne Saudi Arabia so si mwana wa King Faisal ye yamusikira kati kabaka aliko omwana agenda Salman agenda okusikira si mwana we newa Metta bwe kiri okusobola okugaziya Oluganda n'okulugumiza ne mu kika ekyewaffe namba 2 wange si wa muntu mbeze naye nga mutabani wange.